ebyobufuzi bingi kyova olaba nti na bano babadde baagala kutuzanya politics nti baleete omutegesi w'ebivulu yaba atubanja lisiti eyo. Lwaki bulijjo minisita wa internal affairs ono state minister wa internal affairs Muhoozi baagimuwa, and at least was discussed about in the house. Kakati bwe bakomyawo politics waabwe awo n'ababaddamu kati nze be mba ntandika okwewuunya, because as far as we stand, we Ugandans, kubanga eno list si ya opposition bokka, waliwo n'abasiraamu bwe baawamba. Bali eyo abasajja abasiraamu bwe babeerawo okutta omuntu, wabeerawo akavuvungano basooka kuyoola basiraamu, abo nabo kye bali eyo bangi. So bwe tuba ffe tudemandinga more so we legislators of this country, we are not only demanding the list of NUP supporters, we are also demanding a list of very many innocent Ugandans. Very many innocent Ugandans. A release of very many innocent Ugandans who are being incarcerated in different prisons of this country, Uganda. Kati byebyo byenjogera ku musajja mwe Balamu, minisita w'abavubuka.